kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Twakwebaza abakulu ba tabula okututeekamu ku ssente. Twebaze n'abakulu ba Victory School. Mwebale nnyo bakulu. Tuyanze. Singa si mmwe twandibadde watubagaliza omwaka omupya mu batuwagirire. Era guno omwaka mubi biyite nnyo abagagga kubanga abakulu tubeetaaga. Okay, kale kakati gwe walonda munange kyabadde ewafa Abimu. Omuntu wakugamba manyi Abimu gye nasomerayo. Seeke Puula. Mugigi. Negwe ana Masaka nze nali nakula kutuuka wenatuuka nga simanyi nti Seeke Kigoyo Secondary. Kati obuzibu bwali ludda wa. Baganda wazanga nnyo buli kimu. Mwefuula nti bali bize. Secondary bagiyita Seeke. Recreation bagiyita Liiku. Naye nga ddala obudde bw'otwala okwogera recreation ne Liiku ddala bbanga kiri obwotutte. Bambi ayinza okuba mutunga ekigambo kyamulema okumalayo n'akitema. Kiyinza wa recreation nga bagimaliza nga recreation n'agamba ati kiyinza obutanyuma. Nga n'akireka ku Liiku. Liiku. Kyakomodating abavubuka n'abato n'abakadde. Muli bantu nno si balungi abaana beeyo. Naye nga kale ewaffe mu Abimu ekyabaddeyo eddogo liri ewa nze munange olaba simbirivingira mu ddogo. Naye omuntu akuloga. Kakati munnange bano baloze balamuzi mu koti ya Abimu. Bakola batya balamuzi. Abaana bazze babasalira emisango babalese mu kagundi ka kooti. Munnange babadde awo nga ennamba ewerawerako. Omulamuzi ayingidde bulungi atandise okwa guidelines za kooti teri kwogera mugyeeko amasimu yeetaaza okukola susu sigala ebweru byonna nga ebabiwa. It's called a swarm of bees. Oba mu Luganda nkiyise ntya? Omuzinga gw'enjuki. Omuzinga gw'enjuki ne gulyoka guwamatuka abasibe we babadde. Ne gujjula kooti. Anyumiza gwakoowa. Omulamuzi ne bayingira mu kayumba ne beesibiramu. Abantu kooti yonna n'etabuka. Bwe bati abamu babakutte abasibe bafulumye nabo bapete emisinde. Amasasi gavuze nno wali. They didn't like shoot to kill, but ba shooting nze. Nga bali mu kuzingulula njuki. Nedda kukwata badduka. Oli yateze omno. Yafulumiza enjuki ze zibuzebuze bana abeeko waayita. Naye kati go kimwe bagenda ekyo kimwe tekiba kya musibe. Nalo omwana yanyumiza nti bali batula senior 6. Mama we yasula yeetala bbira omwana wa Kasasi. Omuzadde anti akola bukimu ekisoboka. Omwana wa Bambi afuluma ave mu kkomera wakati ye yaleesa akadagala. Oba kyabadde kiti. Ojjukira bagamba nga mama agenda kukuba n'agamba nti sima bw'ogenda ng'osibye ekisubi takkuba. Mbw'oteeka akayinja mu lulimi. Nakateekako wansi w'olulimi akayinja katakantuge nga nkaaba. Anti bankuba. Nenkafujjayo. N'oyo tekinologi ani yamuleeta ate ali eyo atunula tayogera. Mbu yatwesirwalizaako. Ne kati ezo enjuki zaavudde. Ne kaako enjuki kaba kakamukko. Oba wabaddewo enjuki awo. Ate bano abalamuzi mwe basomera bakayinza bimubuuza n'agamba ajja biyogera kasooka kakkane. Talina kyagenda kwogera. I've never seen this in my life. Yanfaananyako Faazi. Era Faazi yagenda eyo abalogaaloga. Mbonajja naye nga abatuuze abavuma bulala. Sitaani waabwe engeri gyamugawamu tebagikola ki? Si gye basiimye. Faaza tebaamulimisa. Kinye kikola omukkiriza olinga ayagala oladawutinge Katonda we. Kugambye baamusanga ne Bayibuli ku makya n'akadongo ku magulu. Ayi tojjukira ono era gwe twakolako saidi zaawa oba emukone obuyikwe eyagenda agoba ebiteega ne bimutuga ne bimutta. Ntega byatuga pasita. Yagenda teyeetegese yayambala maanyi. Omwe tuba tugenda okusaba Katonda awangula buli kimu nalina okusooka okwama. Bamugamba ne bakyeya. Family gyesonyiwa. You need to equip yourself. Era bubogesa ogamba nyambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kati yagenderawo. N'agamba mbu basigukululaawo kuba abafamily abamu bagamba yaleeta amayembe n'agateeka awo pasita. Pasita n'atandika. Pasita ekyawo ne kimwa pasita tambaala. Nadda muli boshikata ya mama. Pasita n'agamba n'aleeta enkumbi n'asitumya enkumbi. N'atumya amafuta. Olwaleero yaka amafuta akoleze. Ngaawo Segirinya agamba towedde gwe. Pasita bamuziika paka nakati. Ebiteega biramu.
nenze kambabulire thing is ebya Kaisali nebya Katonda bya Katonda no kakati ebya Katonda bikolera ddala naye tobeera motivated by a Nigerian movie is motivation omala okulaba My Cries the titles of films z'aba Nigeria My Cries Cry of a Woman akati olaba Faazi yajja n'agoba omuzimu ne gufuluma omuki omusajja yali omuloge naye nogaa nange ensobola tawade kulogera ku mbozi tawade tushutiga no kasukali so we had a conversation about embozi y'ebisasire eno omwana we yagambidde omwa mbabulire Katonda ali very powerful fela tumukirizamu naye kyabawukanya ne stand manyi kubanga kati omuntu gwe noleka ekkubo lya chorus eritambula walabe embozi ya Shamimu iyo omwana obuwala oli nosalawo oyite kusala amalodi ogwe mubinnya otaga okole ky'emmotoka yeekulubuka okole eki naye nga olina n'okuvaamu emmotoka ogisitulemu ng'ekinnya naye ng'ekigenda mwena mugenda munyonyo ddala amazima ga Katonda so ebisoba bimu byetaaga kulaba n'oyitawo kale akanyomero ntambuza byabulamu naye ng'abalamuzi basasidde kati oyinza olaba abaana gatandise okugenda abiimu banoonya ddagala kakati munnange bino bimugamba muno olonze ekyapa mannyago omukisa simanya gusanga yeetegese engero zonna muzigeze muzimazeeyo bagenda kusiba anti oli agamba onawe munyo omuntu obeera otya ku nsi nga tolina kasimu tolina line ya mobile money tolina bank account tolina ki weetegeke ekyo pasita kitugamba nnyo omukisa gugenda kusanga ne driving permit munaye omukisa gwasanga Ajuku era nga mutuuze wekyalo wajjala eyo mu Mbalwa Ajuku yala zaali zimuluma agendewo omukyala amanyikiddwa nga Ani Kamwine amugamba munnange Ani Kamwine bwe bana abaalooni mpolaayo ko kasente obulamu butambule gavumenti eno etunyiga kyekimu oli ambuuza wetaaga ssente mmeka nti miliyoni 6 nga mugamba kale mpa akawunti yo nja kukola transfer nange nga ne Ani agenda mu banka ye nga authorizinga awaayo akawunti yono bakole ki ba transferinga amaja munnanga omukisa guno we gusangire yeetegese kulonda kyapa mannyago kuwasa hafi ku myaka gyaliko nga talabanga ku musajja siraani kyerere oba ogudde mu kigwe oba onaabye oba okinaabisiza shawa nalyoka kubanga muddugavu ati nakuzalia ebyana ebikyotala anti ogera ku mikisa emizibu gyosanga ebintu ebirungi nga bisanga byenalabye nayo kibebi kya Sherima tuvagamba nti yeerusanga kyeru jeje mikisa ayanga kya Tadias bombi baddugavu nangu nyimza jeno no jana family azwa nga muddugavu nganza n'omusajja nga muddugavu kakongoli yazaala omuzungu mama ena mugamba nyamba ombolira amazima mwana wange tuleme kuswala omwana wani omwana muzungu munnange Ajuku kwa oba omusajja mukolerere kwa akaunti ya Ajuku maisete zagwako $6 million ono ya authorizinga mukaaga eza Uganda kambu bitu 3.5 eza Uganda banka ya releasinga $6 million zibalirwamu obuwumbi bwa 222 obwa Uganda 220 billion Ugandan shillings Ajuku ngagamba mukama Katonda ate kati ogaba kiralu ate ng'osusse ekyo kyamagiro kiwedde yasembo kikola omukazi yali atambula nga alina ebizibu akabokisi kasente kava mu ggulu ne kagwa ku ttaka naye Katonda ate bwonjagadde ng'atantwale ate ng'osusse nnyo onjagaddeko owankuumewo safe bw'atyo ng'asooka adduka ku akaunti ye nga asooka withdrawinga a million zaali 848 ndowooza ng'asooka amaliriza ebizibu bye bitaliiko agamba n'okugamba bwetyo banka ng'enoonya shortage yagwa ku akaunti ya Ajuku nga bamukubira alaka n'amasimu yali agajjeewo otagajjaako bamusiba bamunoonya buli wamu naye batyo nga batuuka bamugomamu obwana that's a lot of money nga bamulya
ng'asooka yeegaana okukamala ng'akomba ku kitooke kya gonja. Sizitwalangako. Oti. Korunaana. Nze sente zijjanko ku akawunti yange. Munnange bw'atyo omukulu oyo olunaku olw'eggulo omusango no gubaddeyo mu kooti yamusingisizza omusango. Oli mubbi obwo bubbi. Nazijjawa. Nozabula yabula bbawe ekyokulabirako wano. Ojigira ne twali parliament akakiiko bababulye ku ssente ne bagamba ssente. Kati ajuko ensobi gye yakola yali ino okukolayo connection tizinna bagagga bange eyo naye bagenda kunterako ssente. Mulimu akaunti z'abantu naye akaunti lwaki teyafurizing. I think ebyo byonna byagenda mu maaso. Omanyi banka zitunuulira. Andi balina bo balina okufurizinga. Kati engeri bali nti bo be baziteekako ndoza bakibuusa amaaso. Kwala seyimo ddala akaunti yo ng'egendako obukadde 10 bukoleko ki? Ababanka bakusunga. Asiya bankuyira bampola obukadde 10. Ez'omusaala ozikwatira mu bbanga nga tezinnatuuka. Zituuka. Kati uno January twatandise dda mpaya 2 abaana balye. Omwana agamba mbu mukwano gwe yamukubidde munamugamba muno yatunulidde account balance ya mukwano gwe kyokka next of kin, like you put me as a next of kin ku account you. Remove me in your nonsense. Next thing a kin. Oyo kasasiro. Zijambye siru. What next of kin to mugamba? Oba na akuteho nogane bana. Kati wali wekengera ki? Buli sawa banka esibe kubirodde o activating account ye but etanso fuka dormant. Munango omukulu ono mulamuzi tebanaba bamusingiza omusango neti banaba musalira naye amateeka agafunga ekintu ekyo nawe tukyogedde mu biga kubagwe omusango guli mawulire naye bano bampeereza by mistake nze nasasulako wa bodange abudu sente naye ne simugamba ne like nga onoga tereko sente after like 2 days nankubira hafi chitompa sente zange emwagwe no wewunze kebera account nanga nazijjeyo nga manyi zijje by mistake yebba sente zero ma ng'olina omuntu gw'obanja n'atagamba n'ofuna sente n'ozirya n'oyavuwala n'omukubira agamba kati olaba ogumu akasanvu ogwo gufisse ku ssimu balance we 10 gye kakati amateeka agafuna okujjayo sente nga tomanyi gye zivudde tewali agament zizo ekisooka basobola okusiba emyaka 14 oba okutanzibwa miliyoni 6.7 oba ekibonerezo ekyo kyo byombyo bitwala ate ng'osasudde ne ziri zewabba singa sizisasula banteka kalabba tusobola wakakati bane omuntu alidde wako buno ku buwumbi 22 bw'oba ng'oliddeko miliyoni 8 of course wabeerawo ebintu by'obozitaddemu basa obikwata angali miliyoni 8 olwembanga nguze mu poloti emyaka 15 si mingi byebisanja 3 eby'omukulembeze ate bakukkiriza babutwala bonna ne babuwamba abujjawa agwe bakwata buli kimu bakubba omanyi bano abwero basinga tuli mu komera babukwata there's akalenza aka embozi walo kwefuba nawe wajinyumizaako naye nagirabako akaana bino bebakola ebintu bya online ebyo ne babba sente bitcoins biki nenga mwana muto yali okagula emmotoka nava ne mu town mwabeera ageze mu ggwange ng'alina emmotoka zijjudde compound yeeyagala obulamu butambule afunye ba girlfriends atutte amaduka ag'ebbeeyi era buli omu kiri bakutte ne ensawo ya Louis Vuitton nga ogikwata ng'ogizaayo bagenda babi of course mulimu ezigendera awo katugambe nga zanyweddemu omwenge bwe bityo naye era bagezaako ku recovery bazazzaako ze bazizza naye bambi tuberebeerufu tuberebeerufu ofuna sente zitali zizo tetuganya tuli baavu naye gwe semo oyinza oweereza omuntu sente nga wadde ziweereza mulala nga zirina ekyo kiruma nze nange nagwe nali nziweerezaako naŋŋamba kankuddire najjako essimu naye bannaaye gwe tumanyi kitegeeza kubanga waliwo kati ali mu kutulaba nga talina waatandikira ka message ne kajja akamitwala kati obuzibu namu abasindika ssente enkyamu omuntu mugambe nkuweereza emitwalo 5 nsaba ompeeko emitwalo 35 bwaba nno ng'agezezaako nze era olala mukwano gwange yali bulaayo eyo nansendingira ku wrong number nakubira yasooka nayogera oluganda bulungi nnyo mukwano nadda mu lulimi lwesitegeera nengamba ono aziridde
Kasawuli nga atandise eby'essente n'atandika akironyo akole ki so naye mu byonna tusaba namwe abasindika ssente bane mubeere careful double check enamba n'erinnya omuntu mubuuze gwani si linnya limu okonfaminge bulungi nnyo otherwise ebizibu nga bino byo bikyajja abantu befunidde ssente kubate ne mu nsi gye tulimu ebyamagero bikyakolebwa era tukyabikkiririzaamu kaakati bwe temujja kulwanisa ddoboozi lya Katonda nti genda ofune ekyamagero nga mukuleeta amateeka nze ffe tusooka Katonda era wenzija mu kkooti nesiriwaza timbadde mu kusubwa kwa wiiki namanga ngamba Mukama Katonda koleyo ekyamagero ngate yakireese bakuba gwe emiggo kyokka yawalayite n'okulayira kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.